Yes, mwebale kwekumira ku mukutu gwaffe omuganzi Jinja Media TV. Mwebale kugobera kaseri kaffe akayise kabadde kayitibwa The Legend of Ziao Fan oba kiwansezanga Ziao Fan oba akakwatagana ku The Legend of Huzen. Kabaddemu abazanyi ab'enjawulo babiyawo bajaninga baziyu banja bamubadde mubamanyi nga amasitani like amasitani n'abatuukirivu bagezaako okuba nti balwanagana. Ogw'omwana eyalonda omugo gwe atamanyako mayitire yasikira eddogo esikira ate nga ligenda muyamba. Kaseri ako sizoni esooka twagimaze gabadde ne episodes 55. Tulina sizoni ey'okubiri erina episodes 18 but 18 episodes ezimu twazigezaako ne zigaana. Zibawo ezimba teziteeka ku kitimba baba bazigaana. So tulina episodes 12 omunana muba mugenda gunoonya. Waliwo abangambye nti tweyongereyo tusobole okuba nti tufuna sizoni ey'okubiri. Waliwo abagala sizoni ey'okubiri. Simanyi oba kigenda kukola but sizoni ey'okubiri njagadde ngibateereyo wano. Bayidawo sizoni ey'okubiri episodes 12 wiiki emu tuba tugimaze nga tugenda ku kaseri akalala The Legend of Zangawuji. Akalungi nnyo kati gwagala okabala. Kano kamuvi tekabaddemu nnyo kabala but kabadde kalina ebintu ebimu bye kayigiriza. But movie gye tuddako ye yakabala movie nnungi. But anyway tusooke tumalizeyo season 2. Bangi mu commenting abamunuma mu inbox nga mungamba mwaga season 2. Naddala abaana b'oku WhatsApp ne Telegram. But Telegram tulina series nnyingi nnyo. Telegram yaffe ogenda ku Telegram notifica mu Jinja Media TV. Oluusi ne namba yaffe ebeerawo. Eyo series gyeri okuva ku episode 1 season 1 mpaka season 2 gyeri. Buli movie gye tuteekayo ku Telegram eba gyeri mu full swing. Wanga Telegram yaffe erina series